Politics is not about biology, it's about ideology. So therefore, the young people don't get lost. Get correct ideas. Bobi Wine ne banno abavubuka temugeza ne mwetantala okubanga mukyankalanya eggwanga. Museveni bw'abadde ennebbi alabudde abavubuka n'abatwala oba bagamba nti leader waabwe ayitibwa Bobi Wine agambye nti temukola akajagaliro mu ggwanga lino erya Uganda. Njaga video eno giweemu ku kadde kati nnyo. Museveni alabudde Bobi Wine togeza n'okola ensobi. Yes, you may have some ideas which are different. Wachopobere ku paro mukosh, but check whether you have also people who think like you among all generations. Kenyi chalarado de nyanyo jumukutie mutie ko paro machalo pericha nyonge pericha ikinjumutegi ni de ibe de nyi lembe. So therefore, donc I have been telling the Nyamutoros abeka nyutundano machalo Nyamutorogi and the PLU group kojo mi PLU mwana tu video eno njagala ojimpere obudde ojimpere n'ekigalo ate subscribinga atwengera kubanga tutambulira ddala Museveni ngenda mukwongera wabulanga essaawa eno abaana ba NUP batabukidde Wizo Manizo ekivuli kye kyakubye wabula mu kugira mu kyambalo kya PLU ate abaana ba Popa bagamba bulijjo owana Bobi Wine moye njagala mutujjeko obutategeera n'obussiru. Sometimes munnammwe bwajja n'ayogera kye mutamanyi musirike mulinde ekinaddirira mwe munaatulumba paka ddi. Navuddeyo ne njogera ku Wizo ng'ekivulu tekinnabaawo ne bunnumba gwe wakulaba wakuzintalo kati teyajjidde mu mijoozi gy'abamuhoozi. Si mwe yajjidde, teyajjidde mu mijoozi gy'abamuhoozi. Nagambye ako kafamire kaatutama, ako kafamire ebikolwa byako tubimanyi. Basse n'abantu be mulaba bali ne mu kamera. Nja kusabira awenyini video eno nsaba ogiwemu ku budde. Museveni ono ayogerera mu ngero era osobola okubanga gwe obadde omugoberera bulungi nnyo abeera ne message gye tuyita encoded message oba message eyo abantu oba oliawo gyaba asabise. Nja kusaba agambye nti byonna musobola okubanga mwagala okubanga mubikola muyinza okuba tetukkiriziganya ku bintu bimu wabula temukola ensobi ne mwagala okukola akajagaliro mu ggwanga lya Uganda. Kati kamukuwe naye nsaba omwemu ku budde ogenda kakasa wabula nga nja kujjukizaako omukulu ayitibwa Sheikh Ashraf ye musomi wa dua agamba ajja kuba ateza ebizibu byo yasinga omwesigo. Kati omukulu oyo awemukubireko natojja kubanga owejjusa Baspas Tours and Travel bensembyayo bagenda kutwala Canada ku bbeeyi ensaamusaamu ate osaana okusasula ekitundu ekisembayo nga otuuse otandise okukola. Kati Museveni alabudde Bobi Wine mujja kubanga mwejjusa. Kafamire eva kagula sympathy we kajja bwe kakole ebikolobero we kagula sympathy we kakole ebikolobero mwababadde bagamba mu Wizo wakisa kiki ekimukubya abakazi buli mukazi n'amukuba n'abazimba lwaki oyo w'ekisenyo gwe mugamba nti anti ye Wizo yakisa Wizo muntu mulamu kubanga bagula sympathy ku mugenzi mubeefuula mbu baalumwa nnyo ng'omugenzi amaze okufa kyogamba tewaliwo buvuyo ng'omugenzi tannafa. Mwali temwawukanye mwe Wizo, mwali temwawukanye gwe Wizo. Radio yali tatandise kuba music we kumpi yeka. Musajja mwe muyina okutegeera buli we uvaayo n'ogezaako n'obaako ky'olabye ne bukwasamira mbwa nti gw'obuukira buli omu. Kati olumba ono olumba oli tulina obbalumba. Abo Museveni bayisizaamu okutopulesinga, si bayisizaamu. Nenvayo nembagamba bannaye akasajja kazanya sympathy gye kazanya batadde mu mama w'omwana mu mama w'omugenzi bamutadde mu script ezimuvumya ne muvuma mama w'omugenzi wallahi. Mukazi watu yagenzo byogera nga tamanyi bijjana kuvaayo batandise kumuvuma ne bamuwemula ne bamuvuma. Kati sawa zino teyazze nga ayambadde byambalo by'abamuhoozi kati mwabawoza wakula entalo donga washiu adu ongit mangati chiuko de. Jesus was here 2,000 years ago. Jesus was young. Yen Yesu de bedu nyatena rado. He was in his 30s. Obedi oro piera de kuye kende. And there were young people with him. Arado matindo de bedu tiengete. I think Judas
Iscariot may also have been young. Yuda majalwore de kokore bedo kindarado wadi. So what do we do now? Don watima ngoki. There were two young people, Aradario, Jesus Yesu, and Judas. man Yuda. If you had said young, Gana ngwacho nyazo wanarado. it would have meant that Judas is the same as Jesus. Nango mako ngenya nango dongo wacho nya Yuda de romku Yesu do. And the mobilizers in my office, Man dano mukende mage wako kwiri office para. the Bazukuru, Dano mashalo muhozi, grupa muhozi, MK team. the Bazukuru, the Lakwaras, Nyekwayo bazokolo, nyekwayo. There's also Seku, Helen Seku and her Patriotism Club. Tumo politics nyoke gamba utie ngoni angati tegini nyonyatin. Manya n'eddoboozi bamuyita DJ Boy uje banaye mbakoola mwenna buli kaalo kemmanyi buli kyalo kyemmanyi mbakoola ennaku z'omwezi nga nya Sunday eno nina abayimbi bangi banaye ndekitegese experience eno mbali sitegangako experience by the way. Sho obudde bukeddo kyali mu bulanketi tolina wadde 10 kwa kaunti ne landiroad yakubanja ezalenti kirowoozeeko gwe tokyasaba wafuuka mukafiiri tikitoke kusingira bayibuli oligamba kikatonda ku lunaku luli kirowoozeeko gwe bw'oba okukola ebyabakulu otoyambala owooza kimuti kondomu ekubabula naye nga sirimu yasinga okubabula kirowoozeeko Pulira ndudde kunywa kubia ndudde kukuba pati ndudde kunyenya omugongo etufa byonna tubireka show ya muganda waffe ate DJ w'eggwanga ekyatumye DJ Boy experience mbadde mula ku TikTok, Facebook, mula ku media ez'enjawulo naye yataddewo akantu kano alage nti ne badiji nabo basobola okukuba ebivvulu ne bafuna abantu ngate ng'abalala. Edobombizi bampita Niro Mawale oba oyinza ogiyita Bland Bobian Niro. Bobian okansooka enzigulewo kubanga obudde bwa misana tubadde tumanyi bukyali bwa kiro naffe ebyendongo mu bimanyi bya kiro. Ekitulesa nteri kirala okujjako obagamba nti bayita ku show ya mwana mulenzi ono DJ Boy is the one of the best DJ in Uganda right now. Mbozi ndi mu luzungu ate tugende n'oluganda ye DJ omu kati kubasinga. Bobian Niro tugenda kujja tukole comedy tuyimbe kubanga tulina ne music kati eno ndongo mu comedy. Bannayuganda bannansana ab'ennansana abaana b'ekyebando tubayita Mwenaganda. Bobian Niro tugenda kubaawo tubakube comedy ne music. Naffe tubalaba bampita mpaliza Katasuli gino mani bagamuddo alam nabukoma asimbi dadikawo bampita kati bad news mawuli mapya so kati olunaku olwali twagala bategeeza nti nnaku z'omwezi genda kubanya ku Sunday mujje muwagire DJ Boy alina ekintu ekyenjawulo kyaleese mu ndongo Mbakoola mujje mungategate munyambe bamenya mbakoola mwenna mukimanyi DJ Boy njogeza amazima sijja kwekaza bamenya mbakoola mujje mutugategate ennaku z'omwezi nga nya Sunday eno mujye mumpagire nina ebisoko bingi byentegese nina bagambe swatch ngenda zikubisa lulimi DJ Boy otubuza bakumenya wa bamenya naye nyingiride banna mawulire nze mbunga bakumenya byogere nabyo kambyogere kale bamenya nali nina wansawo wenwe nazimba wansawo scope ne Starbucks baja ne batumenya bino ebiri mu ggwanga ebyokumenya bino kati ebyanema kati n'olwekyo tusula mu busiisira wansawo tetuvangawo wetuli era kati ovala noonya mudduukirizo ovala nasazewo ne ngamba bagenda okuyingira okutumenya nga natuwanikadde ekivulu kyange kino ne ngamba bannabito ne bagamba DJ Boy katwongeremu amaanyi tukwasizeeko osobola okugusa kino nawe osobola okufuna bwoteeka oluba
Lwaki mbale mujja ne mwagira DJ Boy. Nakuzo mwezi nganya. Sande. Tuli wano ffenna ku Fan City. Ate musajja ati bamumenya n'omukazi ne bamutwala. Bamutwalira omukazi DJ Boy ali bubi nze banda Uganda banyi omukazi yagamba ntajja kubeera na musajja asula mu katenti. Era oboole ngwe n'omukazi gw'otayagala. Ata so n'omukazi gw'otayagala ngo mama kawesi mwagala nyisiza mu DJ Boy. Ndeko wa DJ Boy katono nnyo. Mukaseera kano twagala tufuna ate ku bibuuzo nga bannamawulire nga bwe babibuuza bwe mukulu. Soko tubulire abayimbi abakolekedde ku sofa. Abayimbi agensi obuli awo gemanyi. Abayimbi ntandise ne Yanga Digo bagema. Ninako Nilo ne Bob Brown ba comedian abo. Ninako Je Kasowe Kikubo, Enwe Mwanje 00 Master Pauti, Dr. Loverboy, Asani Soja, Break Lazaro, Baby Giant, Mpaliza Katasa ne Munyanda okuva ku Mon TV ba presenter abo, ninako Kimjiko okuva ku Spark TV, ninako Break Lazaro Mogede Nsubira, abayimbi bangi ne besogede bangi. DJ na by the DJ Keno. DJ Keno okuva ku Bichumbali, abala Bichumbali buli lwa Sanda abira ku KBS. Naye agenda kubira wano ku Bichumbali abajanja waze, abanyumire ebinyanya ebyo tubisiike kulu. Bona mbakola bana abayimbi bangi ba presenter bangi bagenda. Okuyingira mutwalo VIP mitwalo 2, tebo ya mitwalo 10.